bwetubanga twagala kwogera tunaalwana tutya mu biseera bya Kalulu tunaakayitamu tutya tunaakakozesa tutya mu kulwana ekyo tusobola okukyogerako kubanga nakyo kiyina ekisobola okukolebwa ne kiyamba mu lutalo olukyusa ensi. Dokita wennyini awo eri abagamba nti 2016 wali okozesezza akalulu ng'okenyigiddemu era ng'abantu almost kwabula kata ebenga springboard obukulembeze okukyuka nga bagamba nti lwaki tokomawo mu ballot tuddemu tugezeseeyo omulundi gumu gwokka tulabe oba oli awo ebbanga limaze ng'osomesa tujja kufuna omukisa ogwo abantu bwe batyo dokita nga bakusaba nti evama kiwalangiira tokyadda mu byakalulu lwaki tokomawo okozese akalulu ako nga springboard. Ensonga ziri bbiri wano. Okusooka abantu tuli mu 2024 tubaddemu 23 oguwedde twalimu 22 guli naye ne batakusaba nti ojje leero tukole ekisaanidde kukolebwa leero ng'emitwe gyabwe jo giraba 26 gye gikusabira tewali alaba kye tulina kukola ddi leero bali mu kusaba olabe nti twetegekera 26 wabaawo ekikyamu kubanga bwe ngambye teri kitugaana kulwana leero bwe tubanga tulwana bwe tubanga tetunatuuka ne tulaba nga batuleeseemu akalulu ne twekolamu omulimu tukayiseemu tutya wa tukakozeseza tutya naye nga tulwana naye togambye nti tutandike leero tulwane gw'ombuuza ekyokukola mba sisobola kukutegeera kubanga olutalo lwa leero bwe luli lwa leero mulaba atutamalawo ogamba tulinde enkya so eyo nsonga emu nkulu nti aboogera abaagala okuteekako endowooza egamba kyakalulu ke kanaakuyamba okuwangula mu ngeri nyingi baba bakujja ku kyewandikoze ddi leero naye ekyokubiri Biri 16 owangambye era oli mutuufu nti eyali meseji yaffe tutulwane naye abangi abaalimu ate nabo nga bali ku ludda olwagala enkyukakyuka si kye baaliko abangi era basinga obungi bo baali mu kulaba nti bafuna ekifo oba enkyukakyuka ezze oba tekoze eki tezze abasinga obungi era yensonga lwaki owulira nina olutalo n'abakulembeze baffe abasinga obungi bwawo amaaso gaabwe we gatunudde nfuna nti ekifo era yensonga lwaki tafaayo akifuna wa atya oba kimwetaagisa kukolagana ne gwe mulwana naye ajja kukolagana naye oba kyetaagisa kugenda mu kibiina ekirala ajakusala agende ye ayagala ayingire mu ofiisi kati so ogenda mu lwokaano ne ttiimu abamu basamba bazze eno abalala basamba bazze eno abalala goolo bateeba mu yo